Abaana tubalinamu abasomye abasobola okukwatisa amateeka abaana ba ghetto bano twongera okusunsulamu abaana abajja mu RDC omulimu bajja gukola bulungi. Tulaba nti twakwataganye n'emukyala Kisaka twagala kubafunira ttaka basobole okubanga bakolerako greenhouses gye bayita hydroponic basobole okubanga balima ebintu mu ttaka ettono ennyo ate tubafunira akatale basobole okubanga babitunda kuba twakirabye nga ssonna tetusobola kubeera mu groups zino zokka na zokka. Webale nnyo okugobera Motion Media wosinzira okubanga otugoberera emitala w'amayanja saako n'abali kuno ku Uganda. Mwebale nnyo era mbaagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu ogw'essuubi okukola n'okuwa embalira ya buli lunaku lw'oba osobodde okubanga okola. Kyandibanga abaana ba ghetto ensangi zino bettaniddwa nnyo nnyini ddala era oyinza okugamba nti batundanga keeki eyokya anti ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'e12 General Yoweri Kaguta Museveni yabayita abasinkane n'abakulembeze baabwe ku kisaawe e Kololo. Wano nno walabika okuba nti waaliwo awatali kwatagana oba bayongeza ku ddoboozi nga General Yoweri Kaguta Museveni ayogera baaliko bye baamugamba nti beetaaga okuba nti beetaaga ensimbi okubayambako mu mirimu gye bakola nti n'abakuumaddembe abasirikale be bennyini basusse okubatulugunya. Nga w'obalaba babadde beenyigira mu bikolwa ebitali birungi ng'obumenyi bw'amateeka ne General Damuli we yajja yatuluŋŋamya ne Meja Kuteesa kati obumenyi bw'amateeka bwakendeera n'okwekalakaasa kutono mu kibuga. Muzeeyi abaana abasinga boolaba wano babeera mu ddipa eyo naye si lwa nsonga nti babeerayo nga baagala naye lwa nsonga tebalina byakola. At the time we created the ghetto structure, this is what we observed after an analysis. Number one is that a number of ghetto youth lacked the dose of patriotism and were susceptible to manipulation by opportunists who used them to commit acts of political violence. Wano General Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa bwe yasinzira n'abasuubiza okubawa akawumbi kamu ak'ensimbi eza kuno n'obukadde 2 era nga zino za kubayambako mu bizibu byabwe ebyo okwekulaakulanya n'enteekateeka endala. Sakozi 12 mu Kampala. Sakozi ezo buli saako okuva olwaleero ngenda kutandika n'emiliyoni 10 mu buli saako. Ate ezo miliyoni 10 ndozo obulimi n'obulunzi obukola sente ate obulimu ekibalo. Ekkubo eryokubiri amakolero amanene oba amakolero amatono nekolera jange ng'ababe sabbuuni n'engato n'engoye n'ebyo. Ekkubo eryokusatu bwe buweereza nga bodaboda nga okufumba emmere. Kaakati gennyina amapya oba agookya geega akulembera ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva e Magere naye yabitaddemu engatto wankubadde nga bala bayingidde omwaka ogwa 2024 mu style abamu babadde mu bivulu ebitali bimu gamba ng'enkuuka ababadde mu kusaba kusana focus center omulabirizi Dr. David Kiganda yateeseteese okusaba ku Odi Kampala okwasombodde abantu abangi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye akoze style ye endala ate bwakutte emmere n'ebyokunywa n'ebintu ebitali bimu n'atwalira abaana ba ghetto. Bano bannakibiina kya NUP nga bakulembeddwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe muyita Bobi Wine batutte omuceere soda n'ebintu ebyo ebyangungu ebisobola okubanga abaana ba ghetto bibayambako ne bibakwanga okulabanga nabo bayingira omwaka nga bayina essuubi n'essanyu. David Lucy Rubongoya Ssaabawandiisi w'ekibiina kino agambye nti ensonga lwaki basazeewo okukola kino kwe kuba nti
baagala okuba nga abantu bano babazaamu essuubi okubalaga nti n'eggwanga libeetaaga era singa babaweereddwa obuyambi balina bye basobola okutuukako. Nga bwe mmanyi leero olunaku olusooka mu mwaka, so tusazeewo nga NUP ne pulezidenti waffe tugende tuyambeko okwaba abantu. Obalabye abasinga badde tebanafuna na lanchi, tebafunye na breakfast, olunaku luganye ne basalawo bebake. Ate ogenda kwesanga buli lunaku bwekityo bwe kibeera. So olunaku lwaleero tusazeewo tugende tuyimirire nabo. Ebitundu bya Karamoja mukimanyi bulungi abantu b'e Karamoja bafa enjala ne babaziika just okuba tebalina kyakulya. Kati kyova olaba abantu bano oluusi bavaayo eyo ne bajja wano. Of course waliwo n'ebizibu ebirala byonna nga bwe tumanyi. So ne twagala tulaizinge eddoboozi lyabwe tulyongereyo era tubakakase bano abantu ti NUP ekkiririza mu kwempawalinga bano abantu. Robert Kyagulanyi Ssentamu kwogerako naye agambye nti abantu bano basula bubi nti n'ekyokulya bakirunga mu mmindi olumu basula njala babuwe era wabasangidde ng'enjala ebaluma n'ensula gye basulamu nga mbi nnyo nnyini ddala. Abantu bangi nnyo obulamu bwe bulemerera ne beesanga nga bali ku street era ng'ogyeko okugabana nabo okwagala kw'omwaka omupya twagadde era tucreating awareness ensi emanye n'abo abatutwala bamanye nti waliyo abantu bwe bati abalina obuzibu bwe bati era abalina okukolebwa plan. Twagala obaagaliza omwaka omupya omulungi. Happy New Year everybody ya man, one love. Bano abayambiddwa beebazizza ekibiina kya NUP saako n'obukulembeze bwakyo bwonna ne Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ekyo kyabakoledde tibabuwe mu bantu abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu abajjukidde n'abaako kyabawa. Era mbinyera obulamu bwe tuyitamu si bwangu akunyigirizibwa okufuna ekyokulya mu lunaku si kyangu naye byonna tusinza tusaba Mukama nze nava Bugiri Busoga naye ngera embeera mbi kuja hapa Kampala kutafuta maisha yangu, lakini kutafuta maisha nasinda mimi kutafuta maisha nasinda mimi namna tunaishi hiyo, tunaishi mbaya sana. Tunatafuta mtu mwenye afanya nini achuka sisi pia juu. Sasa namna tunaishi hiyo afua pia sina kaa kama nini tunaishi mzuri kama namna watu tunaishi yangu natosa ndio hiyo. Kasao kwa abe sao kwa eni an harmonize wood parombo afoyo shamu kelira ka woneni abe afo shamu afo shamu ni maleng sana mungu makamedile mugesa bichami kelira tineni ageno ngona achamu shamende. Kinajjukirwa nti Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa naye azayogera lunywe nti yakulira mu ghetto ate nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mumujjukira gyenvuddewe yenna abadde yeyita pulezidenti wa ghetto nga kaakano yakulira ekibiina kya NUP. Kaakano awandibanga waliwo olutalo olw'okulwanira ghetto mu kibuga Kampala n'ebitundu ebitali bimu. Nze Omulangira Junior Moses Ssaabasajja Kabaka awangaale mweraba.